Badiari abalungi mugamba mutya kansubire muri bulungi mwe nabekumira kusenga face to 56 kakati nsaba okubuuza era okutegeera ani abagamba nti emmano okugizina omuntu n'omuleka mulooko naddala nga gwe mulundi ogusooka nti olina kubeera nga omuzina kumufiirako nsaba okubabwa bulamu ebintu nga bibiri by'olina okwewala bibiri bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okwegatta n'omuntu oyo byewale obyewalire ddala ate era kale tugendere ku ekyo byewala ate obyewalire ddala ebiseera ebisinga abasajja oba abakyala mubeera nga munyumya ku nsonga z'okwezina nga mulina abaagalwa bammwe ne mwogera ku bino ne mwogera ku biri era ne nkukwatako era nja kukola bwe nti era nja kukola bwe nti kwegamba omuntu najja ng'akwesunze nga nti wamwepikirapikira dda kyokka nga gwe yeepika toyina maanyi nga weemanyi bulungi amaanyi ga kusonda osooka kuba pressure up osooka kweyanikako kukasana kwegamba okyajinga oli nga sola ti omusana we gutaase teri bwe gwaka nga gabeerawo kyokka oli ku mukazi omuweewaanirako omwepimirako omukyala n'agenda akkiriza n'akwemma naye nti yiyo zina n'olyoka otuuka omwo nga wamumiridde eddagala at any cost naddala ku muntu gw'omanyi nti nze ono omuntu mwagala ye muntu gwendaba mu future ye muntu gwensuubira okuddamu okusinkana nga mmaze okwegatta naye tomumiriranga eddagala nkiddamu tomumiriranga eddagala kubanga omukazi bw'onaamuzina ne bw'onaaba omuzinye nga by'omuzinye eddala gyebiri nga si muzinye nti kale muzinye bubi no muzinidde essawa zange 2 muzinidde essawa yange emu era anyumiddwa era awoomeddwa era asiimye naye ng'okimanyi bulungi nti kyokoze oli ku maanyi ga mpeke nkukakasa ebigambo byange bino era njagala obiwulirize omulundi ogwokubiri ogenda mira mpeke n'ogwokusatu oli mira mpeke n'ogwokuna ye bw'olikeera ku makya kaakati munansonyiwa wendi waleekaana naye mu bearinge nange bw'olikeera ku makya kaakati musazeewo okwewasa ng'okola otya olwo omuntu ogenda mukola otya ogenda kubeera nga bulinaku omumirira mpeke oba nedda so kyonna kyekiri nze mba nsuggestinga nti ne woba ogambye ku boostinga kutwanyi nti nemanyi singa siina maanyi sandyagadde genda kuzanyira mu mukazi gwensabidde ebbanga n'ebisiibo asazeewo ampeeko ngende nyono ne kyansi yange eno nandyagadde muzine naye anyumirwe nandyagadde muzine nange mpumirwe ekyo kiri fayini bw'oba oyagala kuwoomerwa bw'oba oyagala kunyumirwa funayo ebintu bye tuyita boosters si bino ebikuwa amaanyi g'ekisajja tulinawo obuntu nga busobola okukola obulungi nti si ddagala temujje wange ne muŋŋamba mbaguze eddagala nedda home remedies tabula akatungulu ccumu wenywerekokko ng'onaatera okugendayo abeera aliikirira akamu okuwunya nabagamba waliyo mouth wash omugula n'omuteekaawo bw'omala n'oyumunguluza mwakampaningeeko ka clove kateeke mu mazzi agabuguma onywe akasi ogenda kasaabulula tegenda kuwunya akamako tekagenda kuwunya ate ng'ekyo kitadde n'ebbali galiko oyo gw'oba onywedde agenda kuyambako okubusinga amaanyi kyokka nga ate ne cloves aleeta obwagazi obeere ng'oli well stimulated ng'ogenda kumuzinayo kale eddakiika nti ogenda muzina ssaawa nnamba nga gy'oyagala simala ssaawa mmeka naye ogenda kumuzina ebirungi n'ekirala weekwepinga n'obukodyo mu nsonga eyo gye nandigambye kino nti kaakati nze ate noonya obukodyo omanye nsobola nti okukozesa obukodyo oba techniques bwe nsobola okukola okuzina emmana nesigwa okitegeera instead of ogamba nti kaŋŋende nfune empeke emmire ndyoke muzine naye ampulire tagenda kuwulira tagenda kunyumirwa wabula agenda kukwetamwa omuwala yangamba senga nagenda ew'omusajja omusajja n'azina ng'alinga neesasuza omuntu n'atuuka n'okugamba nti n'omuzina ng'olinga amwesasuza nti mubanja kamuzine ampulire tagenda kuwulira golobooza bagenda kutenda tagenda kutenda kati bwe tuva ku ekyo ekyokugizinisa effujjo nga mulinga abaagala okubeera nga muwangula medal oba gold medal ze munoonya kubanga baakuwaddeko kyova olaba mubawaako n'atadda n'ogamba naye namuzina nenyungiramu wali oyunga nga biri ku nakyo ate kisookedde eddagala lirina engeri erikuwa amaanyi oba okozesa maanyi kubanga oba toli ku nakyo oba owulya jogo omukazi n'omuzina emmana neetuuka neekala n'akoowa n'atandika okussa ebikkoowo n'atandika okusaba amazzi ng'owooza nsimanyi namusabisizza amazzi kaddamu n'akuwanga bye byabadde ayagala nga byamunyumidde n'alaba ng'okola volongoto n'oluddako ng'anoonya mikwano gye nga bakutuuzaako akakiiko nga bakubako akatabo kinaye olowooza ono yali kwalabi nti tebyali byaddala byali byakawaanyi ekiva mu ekyo ki muwala ky'oba olaba agenda atula n'emikwano gye bakubeko akatabo bakuzibeyitingeko
nga bw'otalina maanyi ga kisajja naye ng'ani yeteekamu eyo embeera yeggwe ensina gye muzina emmana eyo ey'okubeera ng'olinga agamba nti olina kyewesasuza tolina kyogenda gifunamu ekyenkakasa n'ekirala kyemukola ensobi endala gye mukola gwe mulundi gwe okusooka okwegatta n'omukyala wamubuuzabuuza dde oba alina amazzi agamansuka oba talina omukyala waaba si yakugambye nti munnange mukulu Jonathan mbadde nsaba tuteekewo ttawulo tewali nsonga yonna mu bulamu bw'ensi buno ekusisaayo bittawulo ebiveera byonna n'obyalirira ku biri ng'olinga agamba nti ng'omwetegekedde oba wali omuzinyeeko okimanyi nti ayiwa amazzi ekisooka kyolina okumanya omukazi asobola okuba ng'ayiwa naye kwolwo n'atayiwa ogenda muletera okufiiringa ali ku pressure omuteeka ku pressure y'okuwa amazzi g'atalaba si yaga controlling amazzi gajja lwavaagazi kati gwontadde ku pressure omusajja n'osanga nga yayaliridde obuliri nga abasajja nga yayaliridde obuliri alinga agamba nti wamugambyeko nti nno kyekyo ne bw'oba wambuuza ne nkugamba nti munayi nina amazzi omukazi yenna ategeera tagenda kuteba buliri ajja kugamba munnange tolinayo kintu tuteekewo waliwo abagenda okuŋŋamba senga si buli omuntu ategeera nti oyo yategeera ate n'ekirala sigenda agamba nti tategeera waliwo abakyala bangi nga yali tamanyi nti agayina obanga yanywedde ebidagala naye nga tayagala kugamba nti nanywedde ebidagala nga tamanyi oba ganajja oba tebajje n'asalawo kusirika oba kitambulizaawo mu mbeera bwetyo oyo naye sigenda kumunenya okitegeera kubanga ekituufu kiri nti abantu tagenderedde kugamba nti asirike nedda bw'ayonoona obuliri bwe simanyi abunnyaalire kitamanyi oba gajja oba tegajje tayagala ate kwekuba kijje oba ne bwoba gwe tewandyagadde embeera eyo kutuukako kati munaye mulina okutegeera ebintu bino eno ne mubimanya omulundi ogusooka gubeera very crucial gunyuma nnyo nga gulinnakyo nga tetugongeddeemu nnyo katemba mungi naye n'okola katemba buliri ng'olinga agamba nti oba kiki annange omukazi omuzinamu lumu n'atadda nga gwe wamwegobera nzinayo mbi muzina bubi emmana naye ekirala emmana tetubisoga busozi ng'asogola lumonde emmana ogizina mu bisenge n'otagalatagala mukko munno n'awoomerwa ate n'omunoonyako mwiga okuweweeta ku bakazi omukazi asazeewo okujja kuwaako naye opakukirira olinga agamba nti oba oli ku muka musajja tebanaye yangu omwami wo naawe ajja tusanga budde bwakunnyuka nze nasazeewo okujja nkuweeko siki obeera onteeka ku pressure ey'amangu mangu omusajja muleke omukazi muleke enjoyinge abudde bwo butwale like enjoy every bit of the moment enjoying ekyo kigenda okuletera omukazi ono okusigala ng'akuloboozaako omukazi okusigala ng'akuloboozaako it is not about ngeri gy'omuzinyeemu nti omukira bagutaddengayo n'ogusoga no moments ze wakuliatinze memory gye wakuliatinze ng'oli naye engeri gy'obadde otambuzaamu omukira engeri gy'obadde omuyisaako emikono obudde bwe wamuwadde mu kumuweeweeta tebabumuwangako abaami babadde asinkana babadde bakapaalo banguyiriza naawe oyo gwe omubeeru kakati enjawulo kyeriwo ku gwe ne bali basinkana tewali bw'oba oyagala okubeera ow'enjawulo kakasa nti nze kyenkola at least si buli omu kyakola omukazi ngenda muwa akadde mukwate bulungi muwembejje muweeweete kwegamba ne mumupakukirako amazzi oganaaba gaza alhamdulillah mubanja amazzi nga mulinga abagamba nti omukazi agasena ku mugga nti gali awo nina ebidomola ngenda kugenda mbinnyikemu ngaleete gwagago galiwa tokimanyi ti n'omusajja aba n'amazzi bwenkala tukozese ku gago bw'oba togalina kitegeeza nawe toyina lwakyo amazzi gati mpa amazzi kanjizina ompa amazzi ne bw'oba ogizina ng'ekigendererwa kyakunnyaalira tolina kubeera ng'omujjukiza kanjizina ompa amazzi ka pressure ko k'okuliyetinga kamuleetera okuba ng'ate amazzi gabulira ddala ne gagaana okujja kati mukwano gwange omulungi bw'oba ofunye omukisa omukazi n'akuwa emmana gikwate bulungi gizine bulungi tomala gazinaazina just kutuusa mukolo nedda mukwano gwange emmana tugizinira ddala n'obwegendereza omuntu ne tumuwoomerwa ate era naye n'akola ki n'abeera ng'atuwoomerwa byebyo ebyange nze nensigala nga nzesenga 5256 sikoze live ya misana leero bannange ebintu byankutte nange budde ndaba bugenzi buyiseeko obugikola so tujja kukola ekiro temumiisinga ey'ekiro baagala nnyo mwebale kubeera kwaki mwebale kunjagala mwebale kusubscribinga baddaling tugenda bweza emitwalo 10 egy'abasubscribe mwebale nnyo thank you okay yeah.